Weewaawo ntendeeza Kristo Yesu ate era mwebaliza ddala olw'ekirabo eky'obulamu okubeera nga asobozesezza gwe nange okuba nga tukyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Mwebaza olw'obulamu bwo, famire yo n'olw'emirimu egy'emikono gyo. Nga bulijjo amanyi Amazima Kenneth, ng'era olunaku olwaleero njagala tubeere nga tutunuulira ku nsonga gye twatandikako emabegako awo bwe twali tutunuulira ku kitabo kino eky'okubikkulirwa ekirina essuula 22. Bwe twagenda maaso okubanga twatambula ssuula ku ssuula, lunyiriri ku lunyiriri, nga tunnyonnyola obukulu obw'ensonga wamu ate era n'okufiirayo ddala okwogera kwago amakanisa 7 ne kye tuyita okunyigirizibwa okujja n'obusungu bwa Katonda mu maaso eyo. Nga bwe twagenda maaso n'okulaga twanyweza nti abakristaayo tujja kuyita mu kunyigirizibwa nga tetunayingira bwakabaka bwa Katonda. Bikwa bitume 14 bwegenda ddala maaso n'okuba ng'eraga mu 22. Ate ne tulaga nti ekiyitibwa obusungu bwa Katonda ekyo Bayibuli etulaga nti abo bonna abalina obwesige bwabwe mu Kristo Yesu tebaliraba busungu bwa Katonda wabula balokolebwa dda okuva mu busungu bwa Katonda. So twatambula ne tutunuulira essuula 20 zonna ne tuzekkaanyiza ddala bulungi nga tutunuulira obugazi obw'ensonga, naye ate essuula 2 ezisembeyo ddala eya 21 n'eya 22 ezo zo nzijukirira ddala bulungi, oba gwe nange oba gwawuliriza nga wali otuteekeddala okuwuliza amasomo ago ojja kizuulira ddala bulungi munno essuula ez'ebbiri tetwazikwatako. So essuula ez'ebbiri tezoogera ku nsonga ndala wabula zoogera ku nsonga gye tuyita ey'amazima agakwata ku kye tuyita eggulu. Amazima agakwata ku ekyo kye tuyita eggulu. Abantu bangi baagala nnyo okubanga bategeerera ddala eggulu kyeki, ate n'wabeerawo n'abalala abateefiirayo ddala kuba nga bafaayo okutegeera nti ensonga eno ey'eggulu eyinza kuba nga etegeeza ki, kubanga tuwulira ebigambo ebyo eby'emirundi ebiri, tulina eggulu tulina ne Geyeena. Naye ojja kizuula nti bangi baagala nnyo okubeera nga bayingira eggulu. Era batono abayinza okuba nga bandyagadde okumala emirembe n'emirembe mu Geyeena. N'ate bwe kituuka ku nsonga ey'eggulu newankubadde bangi abaagala oliyingira, batono nnyo abafiirayo ddala okubeera nga bategeerera ddala eggulu lino kiki ekyetaagisa omuntu okuba nga ateeka mu nkola okubeera nga abeera omusika ow'eggulu, agwanidde ettambula atya, biki byagwanidde okussa mu nkola na biki byatagwanidde kussa mu nkola. So kyengenda okuba nga ngezaako okuba nga nkola wano, ngenda kubeera nga nnyinnyonnyola eggulu kyeki n'ebintu eby'enjawulo omuntu byandyagadde okubeera nga ategeera ku ekyo ekifo ekiyitibwa eggulu, nga tweyambisa ebyawandiikibwa eby'enjawulo okubeera nga bitutegeereza ddala ku eyo ensonga. So mu bufunze bwe tuba tutandikidde ddala tugwanidde okuba nga tutegeera nti bwe tuba twogera ku ggulu tutegeeza ekifo Katonda waffe wasangibwa, oba ekifo kye tusobola okugamba nti eky'obutuuliro bwa Katonda, ekifo Katonda waffe wasangibwa, mu luzungu kye twandiise dwelling place. Mu bifo bingi nnyo Katonda byatonda ayinako ekifo kyeroboza n'agamba wano wenja okuba nga nkola ki, nga ntuula. Era bw'oba osomye enjiri eya Matayo essuula ey'okumeka ey'omukaaga olunyiriri lw'omwenda lugamba nti kale musabenga bwe muti Kitaffe ali mu ggulu. So ekyawandiikibwa kiraga nti Kitaffe Katonda waffe ali mu ggulu, era kyekifo eky'obutuuze bwe, kyekifo wasangibwa. Bw'oba otutte eddaala ne weeyambisa n'ekyokulabirako ekirala, tugambe tukozesa ebikolwa eby'abatume essuula esookera ddala olunyiriri olw'11 naye egenda maaso n'okuba ng'enyweza ng'egamba bw'eti, abayogera nti abantu b'e Galiraaya kiki ekibayimiriza nga mutunuulira mu ggulu? Oyo Yesu
abajiddwako okutwalibwa mu ggulu. Olira Yesu talina wala we yalaga ne Bayibuli eraga tiyatwalibwa mu ggulu. Ate era bw'oba weeyambisiza ekitabo ekiyitibwa eky'okubikkulirwa essuula ey'13 olunyiriri olw'omukaaga, Bayibuli eraga nti n'ayasamya akamwa kaakyo okuvvoola Katonda, okuvvoola erinnya lye ne weema ye n'abatuula mu ggulu. So ebyo bikulu bitulagira ddala ensonga eyo nti weewaawo Katonda waffe atuula mu ggulu, ate akutujja kubanga tukaddira nate kubanga Bayibuli eraga nti Katonda yekka si yatuula mu ggulu wabula waliwo n'abatuula mu ggulu. So ekyo kikulu nnyo kyakutegeera nti ewantu sitaani gyali abaddeko ate avvoolerayo nnyini ddala, avvoola erinnya lya Katonda, avvoola weema ya Katonda, era avvoola abo bonna abatuula mu ggulu. So eyo ntandikwa nnungi yakutegeera eggulu kyeki, kyekifo Katonda waffe watuula, kyekifo Katonda waffe wasangibwa. Ako kakulu. Newankubadde Katonda waffe ajjuza eggulu n'ensi era taliiko kkomo lyonna, naye kikulu ffe okutegeera nti bwe twogera ku ggulu kyekifo kye tusinga okulabiramu ekitiibwa kya Katonda, kyekifo kye tusinga okulabiramu ddala ekitiibwa kya Katonda, era ayima okuva eyo mu ggulu n'awa omukisa abaana b'abantu. Abantu abasinga bagenze maaso n'okuba nga balimbibwa ku nsonga ey'eggulu, ng'era omulimba oyo agenze maaso n'otambuza obulimba si mulala ye mulabe Sitaani. Mukama waffe Yesu Kristo amwogerako mu Yokaana 8:44 ng'agamba oyo ye taata w'abalimba bonna, era talina kyayogera kyonna kya mazima, kyonna ekiva mu ye bulimba. Era obulimba bwagenze maaso n'okusaasaanya mu bantu bwe bulimba obwogamba nti ekifo eky'eggulu kyekifo omuntu atasobola kubanga asanyukiramu. Ensonga lwaki bangi mu kuba nti balimbiddwa ku nsonga ey'eggulu, owulira ennyimba ze bayimba, mu ggulu teriyo kunywa mwenge, mu ggulu teriyo kola kino, mu ggulu teriyo kola kiri na kiri. Ebigambo bye boogera ebisinga bituufu, naye lwaki tugamba nti ebigambo ebituufu? Bituufu mu kuba nti Katonda waffe mutukuvu ate era mutuukirivu, asukkuluma ekintu kyonna, talina kintu kyonna kye tusobola kuba nga tumugereegeranyako. Abo bonna abatannaba kukyuka kuleka makubo gaabwe ag'okwonoona, kye basinga okunyumirwa si kirala bwe bulamu obw'okwonoona, bwe bulamu obw'okutambuliramu ebyo Katonda by'akyawa. Era mu ggulu nkukakasiza ddala gwenaawuliriza tetugenda kubeerayo n'abantu abayitibwa abajeemu. Tugenda kubeerayo n'abantu abaali abajeemu ne bakyuka ne baleka amakubo gaabwe amakadde ne bagondera Mukama waffe Yesu Kristo. Kati abalimbiddwa ku bintu eby'enjawulo ne babalaga nti okwonoona kwe kuleetera omuntu okusanyuka, bamaliza nga ebirowoozo byabwe, emitima gyabwe, endowooza zaabwe bazitadde ku bulamu obw'ekiseera obuseera buno bwe tulimu olunaku olwaleero, ne batateeka birowoozo byabwe ku bulamu obwo bugenda okuddawo, kubanga ffenna tumayinde ddala bulungi nti bw'oba osoma Yokaana ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri 15 paka 18 lulagira ddala bulungi ensi na buli kyonna ekiro bigenda kubeera nga bisaanyizibwawo era tebigenda kweyongera kubeerawo mu maaso. N'ate ffenna abagamba nti twakkiriza erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, singa otunuulira Bayibuli engeri gye tunnyonnyolamu n'engeri gye tugwanira okubanga endowooza zaffe tuziteeka ku bintu eby'enjawulo, bw'oba osomye Abakolisaayi essuula ey'okusatu olunyiriri olusooka lugamba, kale obanga mwazuukira wamu ne Kristo munoonyenga ebiri waggulu. Lwaki tunoonya ebyo ebiri waggulu? Tunoonya ebiri waggulu kubanga eyo Mukama Katonda waffe gy'atuula. Eby'oku nsi tebirina kubanga bitunnyonnyola kubanga bya kiseera buseera. Ebintu byonna bye tulaba olunaku olwaleero leero weebiri, naye mu maaso awo Bayibuli etulaga nti byonna bigenda kubanga bisaanyizibwawo. Oyo nga zimusanze atadde obwesige bwe, atadde endowooza ye ku ebyo eby'ekiseera
obuseera kubanga leero weebiri naye ate nkya bigenda kubanga bikola bitya nga bikoma. So omuntu yenna ayogerera eggulu ogamba nti si kifo kya ssanyu, si kifo kya kwesiima. Tusobola kwogera ki eri ebigambo Pawulo bye yayogera mu bbaluwa ey'Abafiripi essuula esookera ddala olunyiriri olwa 23 bwe yagenda mu maaso n'okwogera bw'ati n'agamba naye nziyizibwa enjuuyi bbiri nga neegomba okugenda okubeera ne Kristo kubanga kwe kusinga ennyo nnyini ddala. Pawulo lwaki yeegomba ekifo ekitali kya kwesiima? Pawulo lwaki yandiwandiikidde Abafiripi mu masekkati g'okuba mukomera nti yeegomba okubeera eyo Kristo gy'ali kubanga kye kisinga ennyo nnyini ddala. Ekitegeeza kino ekifo kya kwesiima. Tetulina kubeera nga tugula obulimba bwe tugenze mu maaso n'okuwulira ng'abantu batambuza nga banoonya okutambulira mu bulamu obutagulumiza Mukama Katonda waffe ne beekwata ku bintu enkya ebigenda okuba nga bibaleetera ensonyi, ebintu ebigenda okuba nga bibaswaza, ebintu ebigenda okubeera nga bibaleetera ddala okubeera nga bajjukira ebiseera bye baamala. So mukwana, ensonga eno nkulu nnyo nnyini ya ddala ya kutegeera. Tokkiriza muntu yenna kulimbalimba na nsonga ey'okugamba kino ky'oli okulaba n'amaaso go olunaku olwaleero ti kye kisinga ekyo ky'otalabanga. Genda mu byawandiikibwa otegeere ddala ki Katonda ky'ayogera ku bulamu obugenda okuddawo, obulamu obwabo abasika ab'eggulu bunaafaanana butya. Yensonga lwaki si bwangu, lwaki bulimu okwerekereza. Tusinza nnyo ekyo kye tulaba, twegomba nnyo ekyo kye tulaba, kye tutannaba kubanga tulabako tekikola nnyo makulu gye tuli. Naye ate ekigambo kya Katonda Bayibuli etugamba nti tugwande okuteekamu obwesige kubanga Bayibuli eraga nti eggulu n'ensi byonna binaasaanyizibwawo n'ekigambo kya Katonda kinaabeerera emirembe n'emirembe gyonna. So bwe tuba twogera ku nsonga eno ey'ekifo ekiyitibwa eggulu oba ekifo Mukama Katonda waffe w'atuula ate era w'asangibwa, kikulu nnyo okutegeera nti eggulu olunaku olwaleero lye twogerako ky'ekifo abatuukirivu bonna abaabafudde gye bagenda ne babeera nga balindirira okudda okwa Mukama waffe Yesu Kristo, wamu ate era n'okubeera nga bafuna okuzuukizibwa okw'emibiri gyabwe. Eggulu olunaku olwaleero lye twogerako kye kifo abo bonna abatukuvu abakkiriza erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo gye bagenda nga bavudde mu bulamu obw'ensi eno nga bwe bagenda mu maaso n'okulindirira okudda okwa Mukama waffe Yesu Kristo n'okuzuukizibwa okw'emibiri gyabwe. Bakolinso ekyokubiri 5:8 enywereza ddala nti bwe tuva mu mibiri tubeera mu maaso aga Mukama waffe Yesu Kristo. Kakulu nnyo ka kutegeera ako. Lwaki twogera bwe tutyo? Kikulu nnyo gw'okutegeera nti eggulu olunaku olwaleero lye twogerako mu lulimi olwa theologia tusobola ate era oliyita kye twandiyise intermediate state, oba nti kyekifo ekyakaseera obuseera mu masekkati g'obulamu bwaffe obukadde ku nsi n'obulamu bwaffe obw'omu maaso nga tumaze okuzuukira olwo tulyoke tubeere ku nsi empya. Ensonga lwaki twalabye mu ntandikwa ku Bikkulirwa 13:6 nga ensolo evvoola erinnya lya Katonda, evvoola weema ya Katonda n'abatuula mu ggulu. Abamu ku abo abatuula mu ggulu be bakadde 24 ate n'Abakristaayo bonna. Abakristaayo bonna ababa bamaze okufa, emmeeme zaabwe, emyoyo gyabwe giyolebwa ne gitwalibwa mu maaso aga Mukama waffe Yesu Kristo. So ekifo ekyo tusobola okugamba olunaku olwaleero eggulu kaakati eririwo kaakati kyekifo eky'ekiseera obuseera wakati w'obulamu bwaffe obukadde ku nsi ate era n'obulamu obw'omu maaso nga tumaze okuzuukizibwa ne tuteekebwa mu nsi empya egenda okuba ng'ekola ki ng'ejja. Lwaki ako kakulu nnyo ka kutegeera? Abantu abasinga babuzaabuzibwa ku ggulu erya kaakati
n'ensi empya egenda okubeera ng'ekola ki ng'ejja. Era ebyo byonna njagala ngezeko okuba nga mbikwatako mu ssomo lino tubeere nga tubinnyonnyokera ddala buki bulungi. Tugwanda okubeera nga ffenna tunogaanira ddala ensonga eno bulungi. Eggulu ery'ekiseera kino ekyakaakati abakristaayo oba abatukuvu gye bagenda abakkiriza erinnya erya Kristo Yesu, kifo kya kiseera buseera nga balindirira ekifo kyabwe eky'emirembe n'emirembe kye balibeeramu, era ng'ekifo ekyo kigenda kubeera mu nsi eyo empya Mukama Katonda affe gy'agenda okuba ng'akola. Era nyweza nga ndagira ddala nti eggulu ery'ekiseera kino oba eryakadde kano lisingira ddala obulamu obw'oku nsi kaakati. Tewaliwo kintu kyonna kye tulina mu bulamu buno obw'ensi kye tusobola okugereegeranya ku kifo ekyo ekiyitibwa eggulu abatukuvu gye bagenda nga bamaze okubeera nga bava mu bulamu buno obwaki obw'ensi, kubanga mu ggulu teriiyo muntu yenna agenda kubeera ng'ali wansi w'ekikolimo nga tali mu kubeerawo kwa Katonda. Naye kuno ku nsi tusikirize ddala nti ekikolimo kwekiri ku nsi kuno kwe tuli. Ensonga lwaki waliwo ebintu eby'enjawulo bye tugenda okuba nga tukola tutya nga tukoonyako ddala. So ate era n'akalako okubeera nga tugenda ddala mu maaso n'okuba nga tunyweza. Kikulu nnyo okutegeera nti bwe twogera ku kifo ekiyitibwa eggulu, kifo kya nnamaddala era nga kiyina ebintu ebyekuusiza ddala ku nsi eno gye tukola ki gye tulimu. Era Bayibuli esonga ku bintu nga bino waggulu. Pawulo ayogera mu Bakolinso ekyokubiri 12:3 ng'agamba nti oba yali mu mubiri oba yali mu mwoyo tamanyidde ddala kituufu. Naye bw'oba osomye ekitabo ekya Bebbulaniya essuula ey'omunaana olunyiriri olwokutaano, bye bino ebigambo ebyagambibwa Musa bwe yali aweereddwa omulimu ogw'okubeera nga bazimba weema. Olwokutaano lulaga nti abaweereza ab'ekifaananyi n'ekisiikirize eky'ebyo eby'omu ggulu nga Musa bwe yabuulibwa Katonda bwe yali nga agenda okukola weema, kubanga ayogera nti tolemanga kukola byonna nga ekyokulabirako bwe kiri kye walagibwa ku lusozi. So waliwo ebintu Musa bye yalagibwa nga bwe yabiraba mu ggulu bye yali agwanidde obikola mu weema. Kitegeeza nti bikwatikako, bisobola okulabwa n'amaki n'amaaso. Ate bw'osoma ku bikulirwa essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'omwenda lugamba oluvannyuma olw'ebyo ne ndaba era laba ekibiina kinene omuntu yenna ky'atayinza kubala mu buli ggwanga n'ebika n'abantu n'ennimi nga bayimiridde mu maaso g'entebe ne mu maaso g'omwana ogw'endiga nga bambadde ebyambalo ebyeru. Tulaba mu kuba nti kifo kya ddala mulimu abantu bambala nga bwe twambala ku nsi, ate era Bayibuli eraga nga bakutte n'amaki n'amatabi ag'ekindu mu mikono gyabwe. Abantu nga bangi abava mu mawanga n'ebika n'abantu n'ennimi nga bayimiridde. Kitegeeza kifo kya ddala ddala ng'era Bayibuli bwegendedde ddala maaso n'okuba ng'ekola ki ng'ekiraga. So tulaba waliyo abajulizi, waliyo abantu abakutte amatabi, abakadde 24 nga bwe tulaba mu kubikulirwa 46, era n'ebintu ebiki ebirala bingi nnyo. N'ekirala ekikulu ekyokuba nga kitegeerekeka mu kumalawo embeera eya abantu abayinza okuba nga bagenda mu ggulu baba tebakyasobola kubeera nga bategeerera ddala ebiri ku nsi n'ebintu ebirala nga bagenda maaso n'okwogera. Twagala tubeere nga tutegeera nga tweyambisa ebyandikibwa. Abantu abatukuvu abagenze mu ggulu babeera basobolera ddala okutegeera ebyo ebabigendera ddala mu maaso, oba wabeerawo embeera ey'okwebaka nga tewaliwo okutegeera ku ekyo kyonna kigenda mu maaso. Bw'oba osomye ekitabo ekya Mubuulizi essuula ey'e12 olunyiriri lw'omusanvu
mubulizi enyweza ng'egamba nti enfuufu nedda mu ttaka nga bwe yali, omwoyo ne gugenda eri Katonda eyagugaba. Ekyo kikulu kyategeera nti akanyomero ak'okufa, enfuufu edda mu ttaka, kye bategeeza omubiri nga bwe yali, kubanga twatondebwa tuggyibwa mu ttaka. Jjukira Lubereberye 2:7. Omwoyo ne gudda eri Katonda eyagugaba. Ako kakulu kakutegeera. Kati bwe tusukkulumako awo, osobola era n'okubeera nga olaba Luka 16 olunyiriri olwabiri mu 2 paka 24. Bweti weegamba awo olwatuuka omwavu n'afa, n'asitulibwa bamalayika, n'assibwa mu kifo kya Ibulayimu, n'omugagga n'afa n'aziikibwa. Ebyo nabyo bikulu bya kutegeera. Mu ngeri y'obulamu obwa ddala tulinamu abagagga, tulinamu n'omunaku oba gwe twandiise omwavu, naye bonna ekibagatta baatondebwa Katonda. Bonna ekibagatta balina olunaku olutuuka ne bakola batya, ne bafa, ne bava mu bulamu obwaki obw'ensi eno. Wabula waliwo ate enjawulo. Olwabiri mu 3 n'ayimusa amaaso ge mu magombe ng'ali mu kulumizibwa, n'alengera Ibulayimu wala ne Laazaalo nga ali mu kifuba kye. Ebyo binnyonnyola nti omuntu bw'amala okufa, oba ali mu ggulu oba ali magombe, omuntu oyo aba akyasobolera ddala okubeera ng'akola ki? Ategeera. Katonda tajjaawo memore ya muntu. Katonda tajjaawo kujjukira kwa muntu, oba ali mu ggulu oba ali mu ki? Mu magombe. Tulaba omwami ono ng'asobola okulengera era ng'asobola okutegeera nti ono Ibulayimu, ono Laazaalo. Olwabiri mu 4 n'ayogera waggulu ng'agamba nti kitange Ibulayimu, nsaasira otume Laazaalo annyike ensonda ey'olunwe lw'amazzi, ampozewoze olulimi lwange kubanga nnumwa mu muliro guno. Nti omuntu alumwa atya singa bwa tewali okutegeera? Waliwo enjigiriza ez'enjawulo omuli obu Seventh Day, omuli kyetwandiise bano betuyita ba Jehovah's Witness. Abantu bagenda maaso n'okugamba nti waliwo kye bayita soul sleep, nti omuntu bw'afa aba takyategeera. Omuntu bw'afa aba takyategeera kigenda maaso. Bayibuli etulagira ddala ng'omusajja ono eyali mu magombe obulumi yali abuulirira ddala era n'asaba okubeera nga agenda maaso n'okuyambibwa okubanga obulumi buno abuvaamu. So okutegeera weekuli, tewabaawo omuntu yenna akulimba gwena atalokokanga ng'olowooza nti osobola okutambula nga bw'oyogera kasitanfa nga biwedde, kantambule nga bwenjagala ne bwe naaba nfudde nga bikomye. Muganda wange, mwannyinaze, tolimbibwalimbibwa ku nsonga eyo. Ate era bwe tuba nga tweyambisizza Luka essula 23:43, kino ate era kyojja ogenda ddala maaso n'okuba ng'olaba mu Luka essula 23:43. Bino ebigambo byayogerwa Mukama waffe Yesu n'amugamba nti, mazima nkugamba nti leero onaaba nange mu lusuku lwa Katonda. Ekyo kibeerawo kitya? Onaaba nange, mazima leero onaaba nange. Eggulu kifo kya ddala era ababeereyo babeera bategeerera ddala. Watali kubeera nga katulonzalonza era tugatteko ku bikkulirwa 6 olw'omwenda. Bweti bw'egamba, egamba nti ku bikkulirwa 6 olw'omwenda. Bayibuli egamba bwe yabeebula akabonero ak'okutaano ne ndaba wansi w'ekyoto emyoyo gyabwe abattibwa olw'ekigambo kya Katonda. Yokaana alaba, naye nga kwebyo byalabwa alaba emyoyo egya ddala egy'abantu abattibwa olw'ekigambo kya Katonda n'olw'okutegeeza kwabwe balina. Olw'ekkumi ne boogera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti, olituusa Mukama omutukuvu era ow'amazima, obutasala musango n'obutalwana gwanga olw'omusaayi gwaffe ku bo abatuula ku nsi. Kati ako kakulu kakutegeera nti Bayibuli egenda maaso n'okunywereza ddala nti ensonga ey'okutegeera nsonga ya nnamaddala eri abo
abavudde mu bulamu buno bwaki obwensi. Abantu bategeerera ddala oba oli ali mu magombe oba oli ali mu ki mu ggulu. Olaba nga bagamba Mukama onaawoolera ddi eggwanga eri abo abatuula ku nsi ababaviirako okufa. So bw'olaba emboozi ya Lazaro n'omusajja omugagga, Yesu aginyumya ng'alagira ddala nti ab'omu ggulu bategeera n'ab'omu magombe bakola batya? Bategeera. Era tetukkiririza mu nsomesa egamba nti omuntu bw'afa biba bikomye abatakola ki? Tategeera. So njagala ate era nnywereze ddala kubeera nga nkulagira ddala kiri kye twatandiseeko nti eggulu lino eririwo olunaku olwaleero ligenda kubeera nga lisikibwa n'eggulu ery'olubeerera. Eggulu kaakano eririwo ligenda kubeera nga lisikibwa n'eggulu ery'olubeerera. Era ekyo kikulu nnyo kyakutegeera ensonga lwaki nakulaze wali eri nti olunaku olwaleero omuntu bw'afa ekifo ekyo kyagendamu kye tuyita eggulu kifo kya kiseera buseera oba kyakadde budde wakati w'obulamu obukadde omuntu bwe yalimu ku nsi n'obulamu omuntu bw'alindiridde okuba nga ayingiramu oluvannyuma lw'okuzuukizibwa era kwalibeera ku nsi kuno emirembe n'emirembe. So ekifo ekyokubiri kye njagala okwogerako kyempita eggulu ery'emirembe n'emirembe oba gye tuyita ensi empya. Era tusobola okubeera tutegeera ddala bulungi kino bw'oba weeyambisizza ku bikkulirwa essuula eya 21 yeegendera ddala maaso n'ekola ki? N'etuweera ddala obukakafu obwo. Ku bikkulirwa 21 olusooka Yokaana agamba n'endaba eggulu erijja ensi empya kubanga eggulu ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze n'ennyanja nga tekyaliwo. Kati ako kakulu kakutegeera nti eggulu kaakati eririwo likyakolera ddala era abatukuvu bwe bafa eyo gye balaga. Naye ekiriwo ekikulu ennyo kirina okuba nga kitegeerebwa mu biro ebituufu mu kadde akatuufu. Eggulu kaakano eririwo ligenda kubeera nga lisikibwa eggulu erijja n'ensi empya. Eggulu erijja n'ensi empya. Era eggulu eryo erijja n'ensi empya kye kigenda okubeera ekifo kyaffe eky'emirembe n'emirembe. So eryakaakati kifo we tulaga eky'ekiseera obuseera nga bwe tulinda okudda okwa Mukama waffe Yesu Kristo n'okuzuukizibwa okw'emibiri gyaffe. Akadde Katonda ke yateesa bwe kaliba nga kakomye, ssebo n'ennyabo kye njagala okubeera nga nkakasa nti eggulu kaakano eririwo n'ensi kaakano eriwo bigenda kuba nga bisikibwa eggulu erijja n'ensi empya. Era ebyo tubirabira ddala ne mu Isaaya 66:22 bweti bweraga. Egenda maaso n'enyuza negamba kubanga eggulu erijja n'ensi empya bye ndikola teri mulala agenda bikola, Mukama Katonda waffe yagenda obikola. Kubanga eggulu erijja n'ensi empya bye ndikola bwe birisigala mu maaso gange bw'ayogera Mukama, bwe bityo bwe birisigala ezzadde. So kati ako kakulu kakola ki? Kakutegeera Isaaya anyweza ebyo ebyogeddwa mukola ki? Mu kubikkulirwa. So wano natera nawo njagala nywerezeewo ddala bulungi oluvannyuma lw'okulamula okugenda okusemberayo ddala. Bwe twogera ku kulamula okugenda okusemberayo ddala wakkulu wakuba nga nawo tutegeerawo gwe yenna agenda amaaso n'okuba nga owuliriza nti oluvannyuma lw'okulamula okusemberayo ddala abakkiriza mu Kristo Yesu balina ebigambo bye bajja okuwulira. Jjukira tulina okulamula kulabikira mu ngeri ya mirundi ng'esatu. Tusobola okugamba okulamula okusooka kwe tuyita okulamula okw'okukkiriza. Kye tuyita okulamula okw'okukkiriza kwe kusalawo oba ogenda mu ggulu oba togenda mu ki? Mu ggulu. Era ng'okwo okulamula okwo okusooka tekwesigama ku bikolwa byaffe. Bayibuli etulaga mu Befeso 2:8 ng'etulaga nti twalokolebwa lwa kisa okuyita mu kukkiriza, si lwa bikolwa byaffe waleme kubeerawo omu ku ffe eyeenyumiriza, wabula kino kye kirabo kya Katonda.
So bw'osoma Tito 3:5 naye enyweza nti teyatulokola olw'ebikolwa byaffe ebirungi wabula olw'obusaasizi bwe. Obulokozi ssebo n'ennyabo awuliza tebwesigama ku mirimu omuntu gy'akola, kubanga mu Katuliki, kubanga mu Seventh Day, kubanga mu Mamoni, kubanga mu Jehovah's Witness, kubanga mu Siraamu, atuukiriza swala zonna, kubanga alamaga, kubanga akola kiri. Ebyo byonna tebirokola. Eddiini ya taata tendokola, empisa zange ennungi tezindokola, obugagga bwange tebundokola, okusoma kwange tekundokola, amataka genna amaanyi tegandokola, n'ebisigadde byonna tebindokola. Ekindokola ky'ekisa kya Katonda, ndokolebwa olw'ekisa kya Katonda. Obwesige bwange, okukkiriza kwange mu mulimo ogw'ettendo Mukama waffe Yesu gwe yakola n'amaliza ku musaalaba, oyo ataamanya kibi yafuulibwa ekibi, ffe tuloke tubeere obutuukirivu bwa Katonda. Bakolinso 2:2-21. Bayibuli bwetyo bwekola ki? Bwesomesa. Kye tuyita okulamula okulala okukulu kwe ngamba nti kwe kulamula okusembayo, kwe kulamula waneeno kwe tusobola okwogerako, kwe tuyita abakristaayo okuyimirira mu maaso ag'entebe eya Mukama waffe Yesu Kristo, nga okulamulwa okwo kwe twogerako okusemberayo ddala okwo nti omuntu ono abeera, bwe twogera ku bakristaayo, abeera yayingirira dda eggulu, naye ate era ayina okubeera nga alamulwa ekisemberayo ddala. Okulamulwa okwo kujja kubanga kwesigamye ku mirimu gye ng'omukristaayo. Watambula otya? Engeri eyo. So entambula y'oyo omukristaayo bw'eribeera nga esanyusiza Mukama waffe Yesu Kristo, nti yali ntambula egulumiza Mukama waffe Yesu Kristo, omuntu oyo Bayibuli eragira ddala nti ayina ebirabo ebijja okubeera nga bikola bitya? Nga bimuweebwa. Ayina ebirabo ebijja okubeera nga bimuweebwa, era ekikulu nnyo ku bulamuzi obwo si bulamuzi bwa kukkiriza kwaffe, wabula bulamuzi bwa mirimu gyaffe, kubanga emirimu gyaffe tegituweesa bulokozi, naye emirimu gyaffe gituweesa kye tuyita empeera. So obulokozi bwaffe bwesigama mu kuba nti tussaamu ekitiibwa omulimu Mukama waffe Yesu Kristo gwe yakola, naye okuyimirira mu maaso ag'entebe ya Mukama waffe Yesu Kristo, ekyo kijja kubeera nga kyakusalawo emirimu gyaffe oba gigwanira okubeera nga giweebwa empeera, oba nga tugenda mu maaso n'okusiimibwa. Byonna ebyo tubiraba mu Baluumi 14:10 paka 12, ne Bakolinso 2:5-10, okwo nga kwotadde ne Bakolinso ekisooka 3:13 paka 14. Bwe tuba tutunuulidde okulamula okwo bwe kuliba nga kumaze okubeera nga kubeerawo, Matayo 25:34, Bayibuli etugamba nti tuligenda mu maaso n'okuba nga tuwulira ebigambo bino wammanga. Awo kabaka aligamba abali ku mukono gwe ogwa ddyo nti mujje mmwe kitange be yawa omukisa, musikire obwakabaka obwabateekebwateekebwa okuva ku kutonda ensi. Ebyo ebigambo ebyo tulibiwulira ng'okulamula okusemberayo ddala kumalidde ddala okuba nga kukoma, era mu ggulu eryo erijja n'ensi empya kisobola okuba nga tugamba nti tulibeera mu kifo ekyo emirembe n'emirembe mu maaso ga Katonda waffe, nga tuligitanga obwana obw'endiga. Era kanywereze ddala bulungi eri ggwe n'atanaba kumatizibwa ku nsonga eno, ogwanidde okubeera ng'otegeera ti Katonda takyuka. Bayibuli enyweza mu Malaki 3:6 kubala 23:19, Bebbulaniya 6:17 mpaka 18, Bebbulaniya 13:8 y'omujjo leero n'emirembe gyonna. Wabula ekikulu kyenteekako essira tinewankubadde Mukama Katonda ffe takyuka, lyo eggulu likyuka era lyakukyusibwa okuggyibwa we liri kaakati, libeera nga liteekebwa ku nsi nga bwe tulabye ku Bikkulirwa 21 olusookera ddala bwe lulagidde ddala nti akanyomero kano, akaseera kano bwe kalituuka, eggulu n'ensi biryegatta wamu. Ekyo kyowulira leero abantu nga balimba abantu nti ngenda kuwa eggulu ku nsi gwe, ngenda kwagala nkulaga eggulu ku nsi.
ebyo byonna bya bulimba. Ekyo kyakubeerawo mu maaso ng'era Katonda yekka yasobola okikola. Teri mwana wa muntu asobola kikola, teri n'omu alina buyinza bugaba bulamu bw'eggulu ddala ku nsi kuno, wabula ye Katonda waffe yekka yasobola okikola. So bwabeerawo n'omu ku mmwe abadde n'ekibuuzo kigamba yiri ekyo kiraga Katonda akyuka. Katonda takyuka, wabula ekifo kye mwatuula kaakati ye yennyini bw'atyo bwe yateesa okuyita mu kigambo kye. Eggulu ery'ekiseera kino n'ensi ey'ekiseera kino kye tuliko bijja kubeera nga bisikibwa. Eggulu lya kaakati linaasikibwa eggulu erijja, ensi eya kaakati erisikibwa ensi empya. Era nga bwe tumalidde ddala okulaba, era ebigambo ebyo binywerezebwa ddala n'oba otunuulidde mu bbaluwa eya Peetero ey'okubiri gye yawandiika, anyweza ebigambo bino ng'alagira ddala mu ssuula ey'okusatu olunyiriro lw'ekkumi ng'agamba nti naye olunaku lwa Mukama waffe lulijja nga omubbi, eggulu we lirivaawo n'okuwuuma okunene, n'ebintu n'ebyobuwanga birisaanuuka olw'okwokebwa okungi, ensi n'ebigirimu birisirika. Olw'ekkumi ebyo byonna bwe bigenda okusaanuuka bwe bityo, mugwanidde okubeera mutya mu mpisa entukuvu n'okutyanga Katonda. Biwulire ebyo bikulu nnyo, era Bayibuli eraga olw'ekumanyisa tugamba naye nga bwe yasuubiza tusuubire eggulu erijja n'ensi empya obutuukirivu mwe butuula. Ozuulidde ekifo ekyo tekituulibwamu batamiivu, tekituulibwamu benzi, tekituulibwamu bakaba, tekituulibwamu babbi, tekituulibwamu balimba n'abasigadde. Bayibuli eraze obutuukirivu mwe butuula. So ekibuuzo kiyinza okubeera nti lwaki Katonda akyusa eggulu erya kaakati oba n'ensi eriwo kaakati? Kibuuzo ekyo kirungi n'ekibuuzo ekyo kyaddibwamu dda, kubanga gwena alwano ogwanidde okujjukira ddala bulungi nti bw'oba ojjukira bulungi Lubereberye 3:16 paka 19 waliwo ebyaliwo. Katonda asalawo n'aleeta obulamuzi ku kibi ekyo ekyaleetebwa mu nsi. Ensonga lwaki olunaku olwaliro mu nsi muno mwe tuli mulimu ebintu gwe nange bye tumanyidde ddala, mulimu okulumizibwa, mulimu okubonaabona, okulwala, mubeeramu ebiro eby'enjala, amataba, musisi, emiyaga egy'amaanyi n'ebisigadde. Naye ate mu ggulu erijja n'ensi empya wajja kubeera kye tuyita okuzzibwa obuggya, kubanga olwo ekikolimo eky'okwonoona kijja kubanga kimaze okuggyibwawo, ate era ebitonde byonna birizibwayo mu ekyo kye tulaba mu Lubereberye 1:3 Mukama ng'amaze otonda ebintu byonna n'agamba ebintu byonna biki birungi. Jjukira mu nkola ya Katonda waliwo ebintu bya mirundi 4 kaakati bye tusobola okwogera. Waliwo kye tuyita okutonda, waliwo kye tuyita okugwa, waliwo kye tuyita okununula n'okuzzibwa obuggya. Katonda yatonda, abaana b'abantu ne bagwa, kyekifo ekyokubiri. Katonda n'ateesa mu biro ebituufu Yokaana 3:16 Katonda ono bwe yagala ensi n'asindika omwana we omu yekka Yesu Kristo, amukkiriza aleme okuzikirira wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. So kaakano emyaka giri 2022 okununula kugendera ddala mu ki mu maaso. Kristo yakola n'amaliriza, enjiri egenda maaso n'okubulwa, era ekigenda okuddawo ng'okununulwa kuno kumaze okubeera nga kuleeta abo bonna abalonde ba Katonda, kye tuyita ebintu okuzzibwa obuggya, nga ebyo byonna ebyatondebwa biddayo mu ngeri yaabyo eya nnamaddala Katonda yabitonderamu nga tewaliwo kiki kwonoona kwonna. Era kano kakulu kakutegeera nti mu ggulu erijja n'ensi empya ebisuubizo eby'obununuzi bwa Katonda bijja genda maaso n'okutuukirizibwa ddala bulungi ku nsi empya nga Befeso 1:10 bwenywereza ddala. So bwabeerawo omuntu yenna atannaba kubanga amatizibwa nnyo ku nsonga eyo gyetwogedde ey'eggulu kaakano eriwo okubeera nga lijja kukyusibwa lisikiribwe eggulu erijja, ogwanidde okubeera ng'otegeera nti negeyeena oba n'amagombe ge tumanyi olunaku olwaleero eyo abatali bakkiriza gye balaga, ekiseera kijja mu maaso
Bayibuli eraga mu Kubikulwa essula ya 2 olunyiriri lw'Olw'ekumi n'Olw'ekumi nti amagombe aga kaakati nago gagenda kubeera nga gakyusibwa okuva we gali kaakati gagende maaso n'okusuulibwa mu nnyanja eyaka n'omuki n'omuliro. Ekyo kankikusomereko mu bufunze wano mangu. Kubikulirwa 2:14 bweti bwegamba. Kubikulirwa 2:14 n'okufa n'amagombe ne bisuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Eyo kwe kufa okwokubiri, ennyanja ey'omuliro. Ndowooza okiraba nti amagombe kaakati abantu gye bagenda abatali bakkiriza newankubadde kifo kyakulumizibwa, kifo ekyaka n'omuliro, naye ate era kigenda kwatibwa kisuulibwe mu nnyanja eyaka n'omuki n'omuliro. Bayibuli kyeyise okufa okwokubiri, yennyanja ey'omuliro. Emirembe n'emirembe. Eggulu ligenda kyusibwa erya kaakati, wabula ate era n'ekyo kye tuyita amagombe kaakati nakyo kigenda kyusibwa kisuulibwe mu nnyanja eyaka n'omuki n'omuliro. So bw'osoma Isaaya 65:17 enywereza ddala n'eraga nti ku ebyo Katonda by'agenda okukola tewaliwo muntu yenna alijjukira eby'obulamu obukadde oba eby'ensi enkadde. Era ekyo kikwataganira ddala ne kye tulaba mu Kubikulirwa essula eya 2 olunyiriri olw'okuna n'olw'okutaano. Bayibuli egenda ddala maaso n'enyweza n'eraga obukulu obw'ensonga obugenda okubeera nga bubeerawo. Nti naye nga tetunatuukaawo, jjukira bulungi ng'ogyeko ekyamagomba kuba nti gagenda kuba ngasuulibwa mu nnyanja yaka n'omuliro. Era tulaba nti bw'oba osomye Baluumi 8:19-23 Bayibuli eraga okukaaba n'okulaajana okw'ebitonde nga byagala okukyusibwa. So kye tulowooleza ddala ng'emibiri gyaffe bwe gigenda okusitulibwa gibeere nga giweebwa obulamu obujja, ne ensi eno kwe tuli nayo ejja kubanga esitulibwa eweebwe obulamu obupya, era obulamu obupya bujja kuba butegeeza ensi empya. So ebyo nga bimaze okuba nga bikoma, tulabire ddala Isaaya 65:17 bwekwataganya ddala ne kye tuyita Kubikulirwa 2:21 olw'okuna n'olw'okutaano. Bayibuli esonga kweri ensonga ng'egamba bweti mu nsi empya n'eggulu erijja. Busoma olw'okuna lugamba naye alisangula buli ziga mu maaso gaabwe, era okufa tekulibaawo nate, so tewaabengawo nate nnaku newankubadde okukaaba newankubadde okulumwa, eby'olubeerere ebiweddewo. So kati ako kakulu kakubanga kategeerebwa nti eggulu lya kaakati si lyerimu n'eggulu erijja erigenda okujja. Ensi ya kaakati si yemu n'ensi empya egenda okujja. Wansi w'eggulu erya kaakati newankubadde mu ggulu tewaliyo okulumwa n'okubonaabona, naye wansi w'eggulu lya kaakati ebintu bino ebyogeddwako mu ssuula ya 2 weebiri mu bulamu obwa bulijjo. Abantu tulumwa, tukaaba, tuyita mu mbeera ezitali nyangu, naye mu kiseera ekyo ng'eggulu erijja limaze okujja n'ensi empya, akadde ako kyenjaga okugamba nti ffe ffenna abalibeera mu ggulu erijja n'ensi empya tulibeera n'emibiri egy'ekitiibwa etasobola kuba nga giraba obunafu bwonna newankubadde okulwala oba okufa. Era enkolagana yaffe ne Katonda teribeerako kintu kyonna kigiremesa. Okumanya kwaffe kujja kubeera kwa nnamaddala, tujja kweyongera ddala mu kukola mu kutegeera newankubadde nga tulimanya bingi n'ate tetulisobolera ate era kwenkana Katonda. Katonda waffe teyinkanika. Era mu kifo ekyo ekiyitibwa eggulu erijja n'ensi empya tuligenda maaso n'okunyumirwa ebyobugagga byonna eby'eggulu ebyo bye tuliba tugenze mu maaso n'okuba nga tutereka nga tukyali ku bulamu obw'ensi. Jjukira Mukama waffe ebigambo byayogera bw'oba ojjukira Matayo 6:2 bweti weegamba, naye mweterekerenga ebintu mu ggulu gye bitayonooneka, ennyenje newankubadde obutalagge, so n'ababbi gye batasamirira, gye batabbira. So kati ebyo byonna bye bikola bitya, bye bitulindiridde mu eryo eriyitibwa eggulu erijja n'ensi empya.
era yensonga lwaki Pawulo yagenda maaso n'agamba nti tugwanidde okukola obulungi okusingira ddala eri abo ab'ennyumba ey'okukkiriza Bagalatiya 6:10 nti gwe yenna eyalokoka wabeerawo ekintu osobola okuba ng'ofaako. Faayo eri abooluganda mu Kristo, faayo okukola obulungi abantu, wagira omulimu ogw'enjiri, wenyigire mu njiri, kola bulungi, tambula bulungi. Petero era naye anyweza n'alaga nti buli yenna agamba nti anaabeeramu eryo eggulu omutuulwa obutukuvu atambule bulungi. Ensonga y'emu gy'olaba mu kubikkulirwa 22:11 kubikkulirwa 22:15. Era wano mufunze byenjagala okubeera nga maliriza nabyo kwe kubeera nga nkunyonyolako ku bintu ebirala bye twandibadde nga twogerako naye obudde tebusobola kuba nga butuganya, so nga sinakwata ku kibuga kyennyini njagala nkubuulire ku bintu bino wammanga tusinga obudde badde butuganyiza twandyogedde ku bulamu bwaffe eyo mu ggulu ne tubwogeryako ddala. Tetugenda kuba nga bamalayika, abantu ng'abantu ne malayika ensolo tukkiriza nti zijja kubeerayo era tujja sinsikana abantu ab'enjawulo be twasinsikanako mu bulamu obw'ensi. Emibiri gyaffe kigenda kubeera nga gya kitiibwa ne tegigenda kukyusibwa kubeera nga omuntu olowooza nti nate onaafuuka mukyala. Mazima agenda asigala nga mazima wabula nga n'omubiri ogw'ekitiibwa gutali mu kibi kyonna. Tukkiriza ebitabo bijja kubeerayo kubanga era tubiraba ebitabo n'okusoma tusinzikiza ddala nti bijja kubeerayo kubanga Bayibuli ebiraga. Teriyo omuntu kugamba nti kijja kuba kiseera kya boredom nti ndiawo neebowa nga abantu eboogera. Nedda, lowoozaamu ku bintu Katonda byatonda bye tulaba ku nsi eno etali nnungi, naye era olaba nti mulina ebintu bye tulaba naffe ne tusukulumako. Engoye za kwambalwa tetujja kubaayo nakukaayana. Obuwangwa tujja kubeeyo n'abantu ava mu buwangwa obw'enjawulo Katonda byalokola. Kuyayana kwaffe kujja kuba kwebyo bya Katonda. Ennewuli yaffe ey'omubiri ejja kubeera nga eri kwebyo bya Katonda. Okusanyuka kujja kubeerayo, okugulumiza Katonda. Ate era abantu bajja kubeerayo abaawukana mu ngeri ez'enjawulo okusinziira nga Katonda bwe yabawa. Si mu bubi naye mu kuteesa kwa Katonda. Tujja kwa mu family emu nga ffenna tulina Mukama waffe Yesu Kristo, kulya n'okunywa gyebiri era tujja kubeera n'eddembe okulonda ekyo kye twagala kuba kijja kubanga ku luno tekiwakanya Katonda kyayagala. Emikwano tujja kukola, tujja kubeerayo n'abaami n'abakyala. Geena si kyekifo kye tujja okuba nga tulowoozaako. Tujja kubeeranga mu maka Mukama waffe Yesu Kristo yagamba tutegekera, era omuntu yenna gwali omanyi ojja kuba nga osobola okuba nga omutegeera. Tujja kwengera okumanya n'okuyiga. Ate era buli abantu ab'enjawulo bajja kuba n'ebintu ebyenjawulo. Ennimi tusobola okugamba nti Katonda affe atulokola okuva mu nnimi ez'enjawulo ne tusuubira nti tujja kuba n'olulimi lumu ffenna lwe tusobola okuba nga twogera ng'ensi bwe yali luli nga tetunnatuuka mu biro ebyokuba nti ennimi zaateekebwawo nnyingi. Wajja kubeera essanyu n'okusanyuka. Obufumbo obw'abaami n'omukyalo okwegatta bikomaano ku nsi tujja kuba mu bufumbo bumu obwaffe wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo. Omuziki gujja kubeerayo. Tujja kunyumirwa obutonde kwa Katonda ffe. Kyonna kye yatonda mu nsi muno tusuubira nti mu nsi eri wajja kubeera ebintu eby'enjawulo bye tusobola okugamba nga bya nsi. Ekibuga ky'ensi eyo kijja kubeera Yerusaalemi. Bayibuli teogera ku kye tuyita oceans wabula yogera ku mayanja. Ensolo zijja kubeerayo, ebifo ebyaddala. Abantu bajja kuba n'ebintu nga byabwe Katonda bibawadde. Abantu okubeerako n'akadde akaabwe ak'eddembe, enkolagana, kujjukira ebintu ebyali bibaddewo. So bintu bingi bigenda kubeera nga gyebiri. Wabula ekyamwami n'omukyalo okwegatta tebijja kubeerayo. Abantu bajja kuweebwa empeera, tewajja kubayo kwonoona. N'omuti ogw'obulamu gujja kubaawo, amazzi, emirimo n'ebintu ebyenjawulo bijja kuba nga bikola bitya nga bibeerawo. Naye olw'obudde tusobola kuba nga buli kimu ku ebyo tugenda maaso n'obyogerako. Wabula njagala okumaliza nga nkulaga nti ekibuga nga kyo kyennyini Bayibuli etulaga mu kubikkulirwa 2:10 nti ekibuga ekyo kigenda kuba kiviira ddala mu ggulu, era ekibuga ekyo kijja kuba nga kijjuziddwa ekitiibwa kya Katonda. Bayibuli bwetyo bwegendera ddala maaso n'okuba nga ekola ki
ng'eyogera ku kibuga ekyo ku bikolirwa 21:11 egenda ddala maaso n'enyweza ku kweyo ensonga era ekibuga ekyo kijja kubeera n'ebisenge eby'amaanyi ddala nga biwanvu nga kuliko n'eziwankaaki era nga wankaaki ezo zijja kubeerako bamalayika 12 wamu n'amannya ag'ebika 12 ebya Isirayiri. Ekibuga ekyo kijja kubeera n'emisingi egy'ebisenge 12 nga kuliko amannya ag'abatume aba Mukama waffe Yesu Kristo. Ate era bw'osoma ku bikolirwa 21:15 eraga nti kijja kubeera n'obugazi obupime obwateesezebwa ddala bulungi Mukama Katonda waffe. Era Bayibuli eraga mu kubikolwa 21 ekisenge ky'ekizimbe ekyo kijja kubeera nga kiyooteddwa ne zaabu era Bayibuli eraga n'amayinja ag'omuwendo ku misingi egy'ekisenge. Era Bayibuli enywereza ddala nti eyo tewalibaawo weema mweno ensi empya n'eggulu erijja wabula Katonda yennyini ye weema. Ku bikolwa 21:22 era Bayibuli etulagira ddala nti ekibuga ekyo tekijja kuba na musana newankubadde omwezi kubeera nga birabikako wabula ekitiibwa kya Katonda kye kijja okumulisa ekibuga kyonna. You can imagine nti era Bayibuli eraga nti amawanga galingira masekati omwo ne bakabaka ab'ensi okuleeta omwo ebyekitiibwa mu kyo. Era Bayibuli eraga nti wankaaki teziriggalwawo ez'ekibuga ekyo kubanga etwalibaayo babbi oba bwakiro. Ku bikolwa 21:25 banaaleetanga ebyobugagga n'ebyekitiibwa eby'amawanga mu kyo. Era Bayibuli eraga nti eyo temulibeeramu bantu bonna abatali batukuvu abalingira omwo oba ebyomuzizo oba obulimba wabula abo bokka abawandiikibwa mu kitabo ekyaki eky'obulamu. So bingi muganda wange bitsobola okuba nga twogerako nenjagala malirize bwe nti gwena abaddeko mu bifo eby'okuziikibwamu oba awerekeddeko abafiirwa manyide ddala bulungi omanyide ddala ensonga eno nti tukuze ffenna tumanyi bw'ogenda kukufiirwa oba bw'ogenda okubeera nga werekerako kwabo abagenda okuziika oba mukadde waabwe oba muganda waabwe mukwano gwabwe mulirwana waabwe mukozi munnaabwe omwana waabwe abantu ab'enjawulo gwena omanyidde ddala nti bw'oba oli ku bifo ebyo eby'okuziika abantu nga bakungubaga kya bulijjo nti abantu bafuulira ddala ensonga ey'ogenda mu ggulu okuba nti ya buli muntu sekinoomu. Era sina kuziika kwe nali mbaddeko nenvaayo n'engenda nga mpulidde nti omuntu ono afudde afiiridde mu bibi bye afudde simulokole. Sikiwulira ngako abantu bonna bagenda mu maaso n'okuba nga baweebwa essuubi tibasobola ogenda mu maaso okutambula nga bwe baagala. Oluvannyuma olw'okufa oyo yenna aba ayitiddwa okuba omubuulizi olunaku oba akulira mu kuziika ajja kubeera nga abakolera essaala era omwagalwa waabwe anaabeerako ekifo ekirungi kyakola ki kyagendamu. Ssebo n'ennyabo njagala okubeera nga kittaanyiza ddala bulungi eri gwe yenna awuliriza. Bayibuli si bwetyo bweyogera. Bayibuli eraga bw'oba osomye Matayo 7 olunyiriri lw'13 n'olw'14 Bayibuli eteeka essira ku nsonga eno ng'egamba nti muyingire mu mulyango omufunda kubanga omulyango mugazi n'ekkubo eridda mu kuzikirira ddene nabo abayitamu bangi. Ako ke njagadde otegeere nga tumaliriza essomo lino. Tolimbibwalimbibwa n'oyagala otambule nga bw'osanze ng'olowooza nti nze nnondawo wakati w'amagombe n'eggulu nondawo ggulu. Si byakulonda bulonzi. Ssebo n'ennyabo Bayibuli etulaze okuveera mu bigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo nti omuntu yenna faayo yingira mu mulyango omufunda ekkubo ery'eggulu funda kubanga omulyango mugazi n'ekkubo eridda mu kuzikirira ddene. Waliwo ekkubo effunda
eritwala mu bwakabaka bwa Katonda n'okwesiima, ate n'wabeerawo n'omulyango omugazi n'ekkubo eryo okubeera nga ddene eritwala mu kuzikirira. So ekyo njagadde okubeera nga nkittaanya n'okulagira ddala nti si bwe guli. Yoswa ayogera mu Yoswa 2:15 n'agamba nti nze n'ennyumba yange tunaaweereza Mukama. So gwe bw'onaabeera ng'osaze okutambula nga bw'oyagala ng'ogamba nze seefiirayo, ndi muntu mukulu ekimala, teri ambulira kyakukola, nawezadde emyaka egy'omuntu omukulu eyeesalyawo kyenjagala, ekyo kiri eri gwe, kola by'oyagala, naye manya nti waliwo amagombe agalindiridde abo bonna abajeemu. Sobola kubanga njogera ku nsonga eno ey'eggulu n'olowooza nti nsobola okuva obuvi nga sitaanyiza ku bino bingenda maaso n'okuttaanya. Yakobo 4:14 etulagira ddala nti tetukakasiddwa nti tunaabaawo enkya. Omuntu agwanidde okubeera nga atambula amanyi ti singa leero ayitibwa okuva mu bulamu obw'ensi buno agenda kumalira mu ggulu. Togamba bugambi nti nnyinza. Kaakati olina okweteekateeka nga okufa tekunnaba kubanga kutuuka ku bulamu bwo. Leka amakubo g'amakadde, kkiriza enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, muweereze n'amaanyi go gonna n'ebintu byo, ate era atambula mu bulamu obumugulumiza. So wano sijja kuba nga nsooka wabula ogamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.